malayika yazadde okiraba owulira ndowooza lindako lwaki nkubulira nti yazadde kikulu nnyo okubulira abantu kuyogayuga kyokuzaala omwana ekyo kya bulijjo ekyo kyebaliza mukama ewaffe tewaliyo muntu yalemwa kuzaala. Let me tell you Dr. Byaruhanga oyo wa Kampala Medical Chambers from day one gyabadde agenda Continental nakugamba bintu bya family mu bikuumenga covertly bwe yatuuka okucheckinga in ensambya mu ddwaliro Dr. Najja these junior doctors nga bagamba bamulongoose bamusaliraga no mba mu monitoring from day one up to today asobola okwesindikira omwana era n'amuzaala kogasinga ti yaliwo senior bali bagenda musala. But on a special note in Zambia Hospital, I think lyerimu ku malwaliro amalungi ennyo. Zambia Hospital. Wingi y'abakyala. Manyinzi nnyo byogera. Ati sina wingi y'abakyala. Zambia Hospital yawonya ne mutabani wange Jona. Kati singa Byaruhanga ti yaliwo bali mubaaze. Nengo omwana yamwezaalidde. Normally. Hey. Okitegera? So for bino tubiyogera with experience. Tubimanyi. With experience. Bano ba Dr. Byaruhanga be ba doctor abakyalina calling to serve but never meka bali bameka. These are the few unsung heroes mu gwanga muno. Nazaala omwana the following day ne bamu discharging the following day. Yes. Ati singa mukazi watu bamubaga atenga yali asobola nkugambye Dr. yabaga no tewali mbeera n'omulongosesa alina okwezaalira omwana era n'amuzaala. Nero kwagala sente amalwali babaza abakyala ate Dr. nyini yatunyumiza oyo nti side effects eziri mu kusala abaana ekisooka bamusirisa otegera nyingi nnyo bamusirisa tumanyi wagenda okusala kyogamba amala gasala kati waliwo ekipya mbu omukazi bw'aba tayagala kulumibwa pain labor pains mbu bakukuba empiso mu mugongo omwana n'omudelivaringa nga asaaga obusaazi mbu kina side effects ezitamanyiddwa. Okitegera? So bwe bityo bibiri. Lino eggwanga essala zokka terisobola kununula ggwanga lino. Lino eggwanga leetaaga okukubako bomu. Abantu abasukka buli omu asukka emyaka oba 4 ne basaanawo Katonda n'atonda eddala. N'ogenda ku petrol station lita tebakuwa lita. Singa National Bureau of Standards egenze ku petrol station ne bazikebera ekuwa amafuta agali full ozibalira ku ngalo. Peteko butesi ne bayiwamu. Mu abampuliza leero njala mukakase ekintu kino genda ku edduuka B ogulewo kilo ya sukaali ogende ku dduuka C bapimedese mu kilo olabo ewera kilo ejja kubeera grams 8 bateekako ekyuma nekipima bwe kiti baba balimba baba azikwatamu ogula grams 10 bakuwa grams 8 pharmacy zino zemulaba pharmacy study yakolebwa 76% ku ddaga ekyula mu pharmacy fake eritali fake teri effective terikola nze nange byansobera ogula eddagala lyerimu onalikuguza mutwalo oli nalikuguza 2,000. Ekyo kyo kimanyi kiva ku kikati Panadol entuufu epeya yinza okubeera kusinyinga 6 Panadol entuufu ate zino z'ebitaano ezo njiye ezo biyiye katumira ki wana Uganda wogula insecticide nofuira doom sorry ogula insecticide nogifuira ekyenye nekikuba sama nekikusiibula ndi bye nekigenda naye oguze kukifuira kukitta yes nekikubira sama wana Uganda ogula eddagala lifuira ensiri zijooga neva kuluma nekuyimbira n'akayimba ekiro mu kutuuku nenga wagifuira yes ng'otuusa awaka saawa 12 n'oggalawo ekisenge n'ofuuyira mu buli nsonda n'osibawo for 15 minutes n'oddamu n'oggulawo kwabe bagamba ensiri za Uganda zijooga to the extent eva mu kuluma nevuumira ne mu kutuuko nekuyimbira ekiro kyonna. There's a problem in this country. Ate bana bakebera ebyomutindo bali kuki bebase because our population jaba exposed wano nze nakugamba wano institution yokka gye nkakasa nti ekola 24 hours bagita UPDF kubanga successfully for the last 40 years it protecting nze n'ebyaffe kubanga all over the world amagye galina kuuma borders okitegera yo successfully UPDF yo toyogerako you get it there's a serious crisis in this country okimanyi mateeka buli myezi 6 bino ebyuma bibatukebeza omusaayi oba olina omusujja oba olina kikyona buli myezi 6 balina obinspectinga every after 6 months baba balina obinspectinga ddi mujje mugenda bagamba nti government yakola nsobi okwongeza ku ba science bo ne balika ba arts owa science afuna bukadde buna owa arts asigadde ku mitwalo 9 kakadde ate nga tekuli tebana bakujjako omusolo bagamba salary disparity na atenga bonna batwala emyaka gyegimu bonna basomesa essaawa zezimu n'ebirala leero batadde wansi ebikola kakati abasomesa bekyanga buli naku ne baddayo ku mulimu abasomesa arts batufu 10 ku 10
lwaki waberawo a special salary raise yabachi yabasomesa science no way babongeza by 300%. See, I think President Museveni bamutomeza it was wrong. Lwaki oyongera sente z'abasomesa sciences twalwala covid-1 wandagayo innovation yonna eyava mu sciences nothing tebiriyo ate n'omusomesa wa sciences yeetaaga omusomesa w'oluzungu kubanga bwe batomanyi luzungu ebigezo n'obiyita ate otya you get it naye abo abasomesa okwekalakasa as usual bagenda bayita ekyo bakikole ki bakiveeko ate gwe omusomesa bw'oba owuliranga toli comfortable mu busomesa ebirala bingi ebyokukola kino nkikugamba yes ebirala bingi ebyokukola kyekyo oba beekalakasizza bati wataino bagenda bayita abasuubuzi abeekalakasa byakomawa baba wa sente zitamanyiddwa bungi abamu kuba kulembeze zitamanyiddwa bungi babagulira amamotoka amanene biki ebyo ne babivaako yes omutali mu president's office eyo okitegeera ndowooza so nze nzikiriziganya ne cause ne thought eno nti abasomesa bonna oba osomesa sciences oba osomesa arts emisala gyalibadde ki gyegimu